lyabugayo akusakira ag'ebyobufuzi muga sayansi ne tekinologiya nange John Tambabazi agafa ku muntu wa bulijjo nange Madela Care agava mu kooti nange Eka Cronal nga bwe gali nange John Comfort agazu agafa mu palamenti nange Kisaakye John amawulire ag'ebyobufuzi ag'eddiini ag'ebyemizannyo wonna mu malingirire buli ssaawa 2 ez'akawungeezi. Abantu 8 be bagenzezira ku mwamu masasi aganyokedde mu baraksi ye Makindi 2 ez'akawungeezi zimaze okuguka wano ku Kingdom TV jebale jotusiza kengalo kadde kamawulire gaffe era kansookenga nkugireko emitwe gyaffe emikulu egikoza ogwawula leero n'oluvannyuma nkusosootolere tovaawo. Ababaka ba Parliament bamaliriza okusunsula ba Minister waliwo be basudde lwabutaba na bisaanyizo. Omulodi wa Kampala Elias Lukwago alonze Sara Kanyiko okubeera omumyuka we era n'asuubiza okugatta abakulembeze mu kibuga. Ababaka abafunye akabenje bagenda bakuba ku matu boogedde akabenje kwe kavudde. Songa ekibiina ekifuga omupiira kisazeewo ku muzannyi Muhammad Shaban bakakasiza nti wa Onduparaka Sosi Vipers FC. This is Kingdom TV.